Baagituusa ku Mitembo eyali amaze okusasula emisolo gyonna okugenda ku laadiyo emu okwogerako. Bwe yali agenda okuyingira ekizimbe okuli ekitebe kya laadiyo eyo n'agaanibwa agabwa g'amawala okuyingira munda mu kizimbe. Olulala yali ali munda mu laadiyo ng'ayogera, ab'obuyinza ne baggyako amayengo ga leediyo. Tebaakomwa okwo ne bamusikayo nga bamuwalula ng'ekyokuttale okumutuusa wabweru w'ekizimbe. Katonda alina amaanyi ate ne Mitembo Katonda yamuwa obugumiikiriza. Singa yali ggwe oba nze osanga kati ggwe wandibadde embuyaga ezikaza engoye z'abanno era n'ebyo bye musoma osanga temwandibitegedde. Olunaku olwo nalaba Mitembo ng'aboggolerwa akabwa k'amawale akatalina mbavu nga kaboggolera enjovu okuva mu kkubo. Newankubadde akabwa ako kaalina emmundu n'ekyambalo ekisasula bannakibira abayiba omusolo, kaagaana Mitembo okusula mu kisulo kye yali amaze okusasula mu budde obw'emisana era n'awalirizibwa okusula ku kkubo okujjudde emisege eminyu gy'omusaayi. Olw'okwagala okuteekawo obwenkanya eri buli muntu ali mu kibira ekyayonooneka, bannakibira olwalaba ekikolwa ekyo nga kituusibwa ku mwana waabwe ne bagamba mu mitima gyabwe nti luliba olwo obukolwa obwajja okulya omusiri gwa nnannyinimu obutalekaawo kintu kyonna ne buva mu kibira. Omu ku bantu abaali balabye akabwa k'amawale nga kaboggolera enjovu n'agamba nti kitiisa okulaba ekibira ekirimu abantu abakulu okulowooza ng'abaana abato, kyokka abato ne balowooza ng'abakulu. Mitembo agaanibwa okweyagalira mu ddembe lye ng'anoonya akalulu akanaamutuusa ku ntebe y'abannakibira enkulu. Bajjajjaffe baalugera nti eyaakusinze aba yaakusinze, ne mwana mulenzi oyo bw'atyo bwe yasinga omukulu mawale yawamba obuyinza bw'ekibira mu kwagalibwa abato n'abakulu wamu n'abakadde. Mawale bwe yabikenga n'afuna obuggya, obutemu, obulimba wamu n'enge ku mutima gwe. Era ekyo kirabibwa n'omutaayonka olw'ebikolobero ebingi ebyakolebwa ku mwana mulenzi oyo. Mitembo bw'amala okusula ku kkubo ate ekiro ne bamusindikira abatemu okumumiza omusu. Nga Katonda bw'atalya nguzi, abatemu ate bwe beekanga ekisiikirize ky'ekisu ekyali okumpi n'ekkubo nga balowooza muntu ne bafubutuka emisinde emiyitirivu okugenda okukkakkana, ng'omu atomedde munne ate gwe yatomera naye n'atomera omukuumi wa Mitembo. Bombi n'abakwata n'ababuuza kajojijoji w'ebibuuzo. Abatemu ebibuuzo bye byabasukkako ne beekangabiriza nga bagamba nti nabo babadde badduka batemu ababadde babagoba kwe kugwa mu mikono gye. Baali bakyewozaako ate ne zireeta bannaabwe abalala nga badduka, kwe kugamba omukuumi wa Mitembo nti weebale kutukwatira basajja abo, obwedda tubagoba batuwa ebintu byaffe bye babbye. Omukuumi kwe kubagamba nti ng'ebintu bye babbye tabiraba era n'afundikira ng'abakakasa nga bw'atagenda kubabawa kubanga balabika bakuusa tebalinaamu mazima mu mitima gyabwe. Yali akyayogera omusajja omu ku bali abatemu gwe yali akutte, kwe kumusaba amuyamba obutamuwaayo mu mikono gy'abalabe be kubanga teyalina kintu kyabwe kyonna okuggyako okwagala okumuwaayiriza okumuliisa engo, era nti balabika baagala kumutta kubanga balabika baawulidde nti akolagana ne Mitembo. Omukuumi wa Mitembo bwe yabiwulira n'agamba abasajja bali nti bassebo, omuntu ono temugenda kumutwala era agenda kusigala wano, naye okutuusa ng'obudde bumaze okukya balyoke bamutte addeyo ewuwe. Abasajja b'amawale bwe baakiwulira ne bagamba mu mitima gyabwe nti kye baayagaliza embazzi ekibuyaga asudde, kubanga baali bamaze okufuna oluwenda olunaatuuka ku Mitembo nga beeyambisa omusajja oyo eyali munnaabwe nga yeefudde nti abadde agobebwa abatemu nga bamuvunaana okuwagira omwana w'essuubi Mitembo. Ng'omukuumi wa Mitembo amaze okutaasa omusajja okumuggya mu mikono gy'abantu be yayita abatemu, yamutwala n'amwanjulira mukama waabwe era n'akkiriza okubeera naye mu nkambi ye. Nga bamaze okumukkiriza okuba naye, abakuumi b'omukulu baatandika okugaba ebifo, buli omu mwana asinziira okutuukiriza emirimu gye egy'obukuumi. Waliwo omukuumi omu atakkiriziganya na banne ku muntu oyo gwe baali bataasizza, ng'agamba nti alabika si muntu mulungi kumwekuumirako, asaanye ateekebweko nnyo essira si kulwa ng'abaleetera akabasa. Omukulu w'abakuumi ensonga yagitwala nga nkulu nnyo era n'alonda omu ku basajja be gwe yeesiga n'amuwa ebiragiro okuteeka eriiso ejjogi ku muntu gwe baali baleese mu nkambi yaabwe. Yamukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutunula enkaliriza ku musajja oyo era naye teyali mubi, n'atandikirawo okukola omulimu gwa mukama we. Nga bajjajjaffe bwe baalugera nti akalina abiri otega kalaba, ne musajja mukulu teyalwa ng'asuula mitego gye kukwasa batemu mu nkambi ya mukama we. Yali akyasiriikiridde mu nzikiza n'awulira amaloboozi g'abantu abasukka mu babiri nga googerera okumpi ne we yali yeekukumye nga gateesa engeri gye gagenda okulumbamu enkambi ya Mitembo bamumaze emmere.
amaloboozi ago agaali googera yawuliramu eddoboozi ly'omusajja oli gwe baayamba nga bamutaasa abatemu. Era bwe yabiwulira n'asalawo okwongera okwetegereza alabe oba ddala kyawulidde kye kituufu. Lyali teriri busa ng'alaba abaami babiri nga bafubutuka mu kizikiza ky'akasika akaali kakutte nga bambalaganye n'emigemera wala ebiri nga bamuyitako okwolekera enkambi ya Mitembo. Baba baakamuyitako bati omusajja oli gwe baayamba n'afubutuka emisinde ng'ayita omu ku bali ababiri n'abagamba nti sooka oyimirire nkubuulire. Omusajja oyo n'ayimirira n'amugamba nti Mitembo ddala mu kifo mwali, naye emmotoka ye yeetooloddwa abakuumi bangi okuggyako nga basoose ne bateekawo akajagalalo mu bakuumi be. Mu kavuyo awo we musobolera okumukuba essasi naye bwe kitaba ekyo mukootakoota mu gaalumonde. Ng'amaze okubiwulira n'amugamba nti dduka mangu oddeyo nga tebannakulaba kubanga bwe banaakulaba ekigendererwa kyaffe ojja kuba okisse. Omusajja bwe yabiwulira n'adduka okuddayo munda mu nkambi ya Mitembo. Aba yaakatuuka bw'atyo omukuumi wa Mitembo n'amukwata n'amubuuza, ssebo ovaawa ate nga wategedde amateeka agaliwa? Yali tannaddamu bimubuuziddwa ne zireeta musajja mukulu gwe baawa obuvunaanyizibwa bw'okuketta omuntu oyo. N'agamba nti tobaako ky'oyogera kubanga byonna bye mupanga tubimanyi era tubalabye ne tubawulira nga muteesa ne banno bali ababiri nga mwagala okukola akavuyo wano we tuli mumale mutemule mukama waffe. Kati nga bw'otegedde nti tubategedde ne banno bagambe baveeyo gye bali kubanga bwe batavaayo ndowooza omanye ekiyinza okubatuukako. Abatemu bwe baawulira nga abakuumi babategedde kwe kuvaayo ne beekangabiriza nga bagamba nti nabo babadde bazze kwongera maanyi mu bukuumi bw'omukulu kubanga babadde basuubira nti wandibaawa abantu abatayagala Mitembo ne bamukolako ebikolwa eby'obukambwe. Abakuumi ba Mitembo kwe kubabuuza nti bassebo obukuumi nga mu buleese obudde buyise naye musanze tulaba. Mitembo bwe yawulira ebibadde bimutegekeddwa abasajja b'amawale n'agamba nti Katonda weebale okundaga emitima gy'abalya mmere n'ompa abakuumi abalungi bwe batyo. Mazima singa tebubadde buvumu bw'abakuumi abo nakwagala kye bakola osanga kati essuubi ly'abannakibira ze zandibadde embuyaga ezikaza engoye z'amawale ne basajja be. Yafundikira yeebaza abakuumi olw'obumalirivu bwe boolesezza mu kukuuma ebyo bye baagala. Ate n'agamba bali ab'enkwe nti kituufu mwagala nnyo ssente era zibasudde mu muliro ogwokya wamu n'amayumba gammwe n'emitawaana we ginaabagwira abo ababatumye okutuusa obulabe ku bannammwe tebabaawo. Kale mwandyerowoozezza nga temunnaba kutemula bannammwe kubanga nammwe mulina omusaayi mulumwa era nammwe obulamu mubwagala ng'abantu abalala. Kale mwerowoozenga nga temunnatemula bantu balala. Era n'agamba abakuumi be nti abantu abo mubatwale mubakwasa abasajja b'amawale era mubalage nti obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo mu kibira era mubakakase nti eddembe, obwenkanya, okwagala ly'essuubi lyaffe era tulibirwanirira okutuuka ku munnakibira asembayo obuto. Bannakibira bwe baawulira ebigambo ebyava mu mwana w'essuubi ng'asaba abakuumi be bayimbule abatemu b'amawale ng'ate ye yali abasindise bamutte ne beewuunya nnyo ne bagamba nti ddala omuntu oyo si wa bulijjo. Omu ku bantu babaali okumpi n'Emitembo ne yeebuuza nti kisoboka kitya okusonyiwa abantu abo nga naluli baali bamutidde mu biyiriro by'ejjinja ng'anoonya obuwagizi mu bannakibira banne. Omwana w'abandi kata bamukuba essasi ku mutwe naye ye n'abaleka atyo bagende nga tebavunaaniddwa. Omwana oyo ddala aliko Katonda kubanga mbanze singa bw'atwefuse dda. Naye nga bw'asazeewo kibe kityo katumusabire Katonda amukwatireko mu by'akola. Bwe yali afundikira ebigambo bye n'ajjukira nti Koza atasonyiwa naye talisonyiibwa. Bwe yali ayimiridde waaliwo omukazi yali amutunuulidde kwe kugamba nti yejjusa era akolimira olunaku bajjajjaabe lwe baayaniriza omuyeekera okuyingira mu maka amalungi agaali gatudde entende mu kibira kubanga ebizibu byonna ebituuse ku bannakibira byava ku lunaku olwo. Abalungi abaagalwa, essuula yaffe obukulembeze n'okulonda tugifundiikiridde awo. Ekitabo kyaffe kikyagenda mu maaso kiyitibwa Mitembo Ssuubi kyawandiikibwa Dr. Ssaalongo Kiwanuka Aloysius Kalyesuubula. Osobola okwefunirako kopi mukwano gwaffe mu matundiro g'ebitabo ag'enjawulo nga Mukono Bookshop, Uganda Bookshop, Alistock Bookshop ne ku mulyango gwa Bulange ku $40. Gwasubiddwa ebitundu ebiyise bye tusomye mu kitabo kino. Osobola okutuukako ku mukutu gwa TikTok oguli mu mannya ga Maseruka the Poet
oba ku YouTube naye eri mu mannya ga Maseruka the Poet. Tusisinkane mu ssuula eziddako. Mukama bampeere bye munjagaliza